Musizaako mukwano gwange wonna wosinzidde okundaba nenkwebaza emirimu gy'okola weebale nnyo weebalire ddala. Amannya Julius Katongole mumira nsanafu nga mmaze okutuuka. Kyenkusaba ekintu kimu kyokka kwe kulaba nga osharinga vidiyo eno ate otegeeza abantu ti mumira nsanafu amaze okutuuka n'agoocha era nga njagalako abantu bangi nnyo nnyo. Kyoba onkolera kyokka kwe kulaba nga osharinga vidiyo. Sharinga vidiyo tubeere nga tutandika mumira nsanafu maze okutuuka. Ate kasitantuuka muba mumanyi kye kitegeeza. Kyoba onkolera kyokka sharinga vidiyo mumira nsanafu nve wano mbabuulire mawulire kyagaliwo. Mawulire kyagaliwo, mawulire kigendeese. Mukwano gwange ndaba kyenkusaba kyokka sharinga vidiyo tubeere nga tukubuulira ekiriwo essaawa zino. Mukwano gwange Betty Sonko nkubuuzizaako oli otya mwannyinaze. Sharinga vidiyo tubeere nga mbabuulira amawulire agaliwo essaawa zino. Sharinzi vidiyo. Mukwano gwange John Katabalwa nkulamusizaako. Sharinga vidiyo mbagamba omukulembeze wammwe bannayuganda gwe balonda Robert Kyagulanyi Ssentamu Ssaabagulanyi Ssenkulu essaawa zino abatumiddeko nnyo era abaagala nnyo. Sharinzi vidiyo. Waliwo amawulire gendeese agamu gali ku president waffe, amalala gali ku Fred Kajubirumbuye, ate amalala mugenda kuba mugawulira nga bwe gagenda. Sharinzi vidiyo abantu 10 mumira nsanafu nze nveewo ngende naawe ogenda okola emirimu gyo oba owujja misota oba okola ki gwe sharinzi vidiyo tubeere nga tuva wano mumira nsanafu. Naye nga mbatumirako mikwano gyange abali e South Africa, abali e Denmark, abali e Switzerland, abali e UK, mwenna mbabuuzaako mumira nsanafu. Ne mbagamba mwebale nnyo, mwebale kutambuza bubaka. Julius Katongole mumira nsanafu, ennamba yange eri 0702 22 27 58. 0702 22 27 58. Kyenkusaba sharinga vidiyo tuve wano. Zino ensonga tezikyalina kusaaga. Zino ensonga tezikyalina muzannyo. Zino ensonga za ggwanga. Sharinga vidiyo va mu kutya nti abasajja bagenda kundaba. Ti abasajja bagenda kukola ki? Enanga sharinga vidiyo kubanga ensonga ze tuleese mwenna zibayamba. Gwe sharinzi vidiyo abantu 10 mumira nsanafu mbeere nga ntandika. Naye nga mwebale kubeerako mbalaba kwe muli. Kyolina okukola kwe kulaba nga osharinga vidiyo. Njagala vidiyo eno etuuke ku bantu bangi kubanga ensonga zendeese si zange. Ensonga zendeese mukwano gwange si zange. Sharinga vidiyo abantu 10 mumira nsanafu nze ntandike nve wano kubanga gana amawulire si ga kusaaga. Gana amawulire si ga muzannyo. Njo bategeeza president waffe omulungi gwe twagala ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ensonga agikutte ku mumwa era nga gwe kyolina okukola kwe kulaba nga osharinga vidiyo tubeere nga tuva wano oteeke mu zi groups oteeke buli wamu Katongole Julius mumira nsanafu nze nkola ogwange nve wano ngende. Mukwano gwange sharinga vidiyo babuuzaako mwenna abaliko nembeebaza emirimu gye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala. Omulimu gwe mukola gwa ttendo. Mwe abasharinga message eno mwe abagiteeka ku YouTube, abagiteeka ku Instagram, TikTok, abali ku Facebook, abasharinga mwebale nnyo mwebalire ddala. Era emidaali mugenda gifuna. Emidaali mugenda kugifuna egy'enjawulo ekigendo bayamba mubeere mu nsi nga mweyagala. Nze nabagamba mumira nsanafu nja kuleeta buli nsonga eyamba eggwanga Uganda okulaba nga egenda maaso. Era mu kino mbasaba ekintu kimu sharinga vidiyo tubeere nga tutandika. Abantu 10 ntandike. Mawulire si malungi gendese olunaku olwaleero. Mawulire si malungi. Amawulire gendese si malungi. Mawulire gannaku era nga nsaba ow'emmeme entono
video onagiraba nga tumaliriza kubanga amawulire gendese si malungi. Mawulire si malungi, mawulire ganaku. Era nga njagala bategeeza mukwano gwange bino binyiiza era binakuwaza n'otuula wansi n'ogamba Mukama tukole tutya. Mukama lwaki kino kikoleddwa? Lwaki ono gundi yakikoze? Lwaki bakikoze Bobi Wine? Lwaki bakikoze Kyagulanyi? Nogamba Bobi Wine omusajja era Omuganda yakimukoze, omusajja Munnayuganda yakimukoze. Bannange kambyogere ebikoleddwa nammwe mubirabe. Naye nsaba mutaaginga abataka b'obusolya, mutaaginge b'amasheki, mutaaginge Dr. Warren Smith, Kifeefe Besigye, mutaaginge Erias Lukwago, Samuel Ota Lubega Mukaaku n'akabinja kaabwe. Babeere ku video eno, sharinga video. Baganda bange mbalamusizzaako nembebaza emirimu gye mukola. Mwebale nnyo bannayuganda obutatiirira struggle, obutatiirira nsonga za kukyusa nsi yammwe. Njagala okwebaza abantu abayimiridde ne Bobi Wine from day one, ng'Honorable Francis Nsaake n'abalala abatayugangako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abawa omukisa. Amawulire gendeese mukwano gwange. Mbadde nkusaba ofune peni n'olupapula gwa poliisi aliko. Sooka ove ku duty otuule ebbali owulirize ensonga zino. Era nzibabuulire bulungi abantu 100 be nabagambye mu Miransanafu nze ntandike. Era nga ngenda kutandika n'ensonga 2 eziriwo kati essaawa zino mu ggwanga Uganda. Ekigula luggi, ekigula luggi ky'olunaku olwaleero mbasaba muntaagingire Dr. Warren Smith, Kifeefe Besigye ne busajja bwe. Bannayuganda nzize mbagamba ebigambo bino ne mulooza mu Miransanafu abasajja aboogerera, abasajja bali mu byabwe, bali mu kweyagala. Ne mu Miransanafu lwaki olemeddeko okwogera ku Dr. Besigye? Dr. Besigye twamuwagirako era najja natusaba obukulembeze bw'eggwanga. Emyaka bannayuganda ne bamuwa emyaka 2 nga yadde tetulabangako yadde olubuto nti luvuddeyo omuntu anaazaala. Dr. Besigye kye twalabako kwe kulaba nti be yatambulanga nabo era be yabeeranga nabo bafuna amayumba ne bafuna ebikozesebwa era ne beeyagalira ddala. Nina amawulire genfunye olunaku olwaleero nga ganakuwaza. Kigatto wange gwe nateeka mu kabondo ka Red Card Front n'ekigatto wange gwe nateeka ewa Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni andeetedde amawulire emmotoka 30 zamaze dda okusayiningibwa. Emmotoka 30 zamaze dda okusayiningibwa nga zino zigenda kuweebwa abantu bano wammanga. Naye ani yazisayininze era zigenda kukola ki? Gavumenti egenda kuwa abantu bano bammanga emmotoka. Warren Smith Kifeefe yawaddeyo list. Samuel Talubega Mukaaku agenda kufuna emmotoka. Bagambye bafuna obuzibu mu kutalaaga eggwanga nga balina okufuna emmotoka ezibayambako okutambula. Era wenjogerera Dr. Warren Smith Kifeefe Besigye ne basajja be batambula nabo Sulaiman Kidandala. Mwami Museveni agenda bawe emmotoka Prado TX empya okulabanga
batambula eggwanga lino odimalako. Gwe Munnayuganda ndaba bino ebintu byewuunyisa era bikaabya. Dr. Warren Smith Kifeefe Besigye olunaku olwaleero abadde eggulu era ku leediyo n'ayogera nga tewali amugobye ku leediyo, n'amaliriza radio station ye n'akuba olukuŋŋaana mu kyangaala awo w'omulaba. Dr. Warren Smith Kifeefe Besigye baabo batambula obalaba era ng'ekuŋŋaana bazikuba ne batimba n'okutimba. Njawo Munnayuganda osooka olaba ebintu bino nkubuulire vidiyo eno egenda kuggweerawa. Wuliriza bulungi. Dr. Warren Smith Kifeefe Besigye radio programs azitambula ne batamukubako yadde nti sebo tokuba programs, era ye radio programs bamuwaniriza ne bamukkiriza nti sebo yogera, ne bamuwa n'abatapusi. Awo yabadde kitugumu Dr. Warren Smith Kifeefe Besigye eyalwana ne Nakyema Yoweri Kaguta Museveni ne batta bannayuganda ne bajja mu buyinza, era yabadde kitugumu n'ayogera eri abantu. Sheyalinga video nkulage wano yuuyo ng'ayogera ali kitugumu atambula, yamaze Western Region n'ayogera ku zi radio n'ayogera ku zi TV. Yuuyo Dr. Warren Smith Kifeefe Besigye njagala ove ku video eno ng'otegedde gwe Munnayuganda kiki ekiddako. Sharinga video. Ntandise video. Abantu 10 ntandike. Eno tegenda kubeera mu muzannyo. Only 100 people. Nkutandikire video. Ogenda kuvaako. Owemmeme ntono ng'ogambye Katongole oli musajja. Ng'osijja mu lubu lw'abakazi. Naawe ojja kuvaako nga weerangiridde nti oli musajja. Wuliriza emboozi ngitandise. Gwe Munnayuganda ndaba njagala kutegeeza ebigambo bino. Twebaze Katonda mu mwezi guno oguwedde. Kuba Katonda akoze ekyamagero, ekyamaanyi, naggula eggulu, n'alaga ensi. Ani yaani? Ebintu bino Mwami Museveni mwattu abatabikola ng'agenderedde. Essaawa zino bulijjo twebuuza. Ba good opposition. Aba good opposition be balwa. Ne ba bad opposition. Museveni nakyemalira akoze obubadi mu myaka gyonna. N'ateeka basajja be mu opposition okulaba nga babega aba opposition, okulaba nga bava ku miramwa giyite egy'okukyusa ensi Uganda. Bo ne bakola ebyabwe. Besigye ku luggya atambula nayo eya Red Front erimu Ken Lukyams the man, Abibu Asega, Michael Mabike, Sulaiman Kidandala, Enule Ruwawa, Nyanjula. Essaawa zino buli omu bagenda kumuwa emmotoka. Era Samuel Ota Lubega Mukaaku ali ku miliyoni 8 na kibagamba. Sulaiman Kidandala omusaala ogumusasulwa miliyoni 5. Munnayuganda bw'otuula wansi ku TV yo oli ng'ayagala okulwanirira eggwanga lya Uganda ng'oggyeko ebyobukuusa n'obukyayi. Besigye ssente ze yamala ng'asasula ba Betty Nambooze n'abalala ne kati ng'akyasasula azijja wa? Simba wakati Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine, President w'abantu ow'Abannayuganda, yagenda mu bitundu eby'Embaale n'asaba okwogera ku leediyo ne bamugamba gwe tokkirizibwa. Nkitegedde. Amma lwaki bagana Bobi Wine? Bali tobaliimu. Oli waabwe. Bobi Wine n'asaba agende mu bitundu ebyerira
ayogera ku radio atongose n'obukiiko ne bamugamba gwe tekisoboka debweru bibadde bikyali bityo bano abakulu ne mu kibuga Kampala bo bennyini ne bategeka ng'emikolo ku kitebe kya Jeema ng'emikolo egyo poliisi ebakuuma bukuumi n'ebabuusa yo poliisi bye mumaze okukola biweddeyo nga tukyalina obudde mweyongereyo gwe munnayuganda eyakajja mu byobufuzi oyinza butawulira maziga ge tuyina Dokita Besigye yava ewa Museveni abantu baali bamugobye mu 21 ne bagamba naye omusajja oyo ng'abadde n'oli yabadde dokita w'oli Abaganda olw'okwagala ennyo ne muleeta omusajja Musmas aja agambye najja yasooka nakuba bipande ng'abikubye mu NRM kala ne bamugamba ate ssebo olese reform agenda bye biki munjatereza NRM Besigye bwe yadde ebbali mukama we n'amugamba kati olina okugunjawo akabiina akanvuganya Forum for Democratic Change Munnayuganda oyinza okugamba Katongole mulabe wa Besigye nedda Besigye sina kye mwagaza kye mubanja kwe kutta bajjajjaffe mu myaka gy'ekinaana ate n'abeera ng'alimbye bannayuganda emyaka 2 beddu omuvubuka ndaba njagala kutegeeza olunaku olwaleero abantu b'e Kasese battibwa giweze emyaka 5 beddu omusinga nga bamusse munansonyiwa omusinga nga bamutidde abantu be omusinga nga takyali nayo Besigye olwaleero apostizeyo statement yonna enakuwalya n'abantu b'e Kasese akulaga tebimukwatako oba mwafa mufe talina kyakoze abadde mawulire akulaga ali mu bibye abantu abaafa abali e Kasese naye munnayuganda weebuuze Dr. Besigye si munnabyabufuzi gwe bakkiriza okutambula ne bagaana Bobi Wine. Bobi Wine is a terrorist. Lwaki Dr. Besigye bamukkiriza ne bamuwa n'enkoko n'atambula wonna n'abantu be nga bali yadde abantu ku kkubo nga tebamukubira nduulu kukuba abantu bamwegobyeko era akabondo ka red card batuuse mu kattu ne balaba nti kye bavuga tekina gye kiraga okumanya Besigye musajja mubi. Lwaki Besigye muga yattisa abantu baffe gwolabika tewafiirwako nze Katongole kambalage wali wano ku mutwe akantu kano kali luddawa kali wano bwe wati wano waliwo ne batugamba dokita ajja mu kibuga ndi mu kirasi senior 1 ne ngamba nedda katugende tulabe ku dokita kali wano mu mutwe wano laba bullet n'enkuba ne kati singa nagenda dda singa bino byebiriwo. Lwaki basajja mmwe mulimba ensi? Lwaki mwefudde abategeera nga mulya muweka nga bannayuganda tebalya mu bye mufukulya? Akaseera kano Bobi Wine n'agamba kampiteke wa Kisekka maama nnyabo ne bagamba mu constituency gy'asulamu kangende ku church amagye geetooloola ne Warren Smith Kifefe Besigye ne hoteli ze basulamu nategeezeddwako z'abavandimwe ne amafuta babawa babagamba akasajja mukatujjeeko ka Kyagulanyi era nga bye boogera. Kati gwe munnayuganda ndaba njagala kugamba ebigambo bino ng'okyali mulamu obitegeere nti Besigye n'akakundike munnansi yeyeerabira. Katugeze Bobi Wine enkya n'agenda mu bitundu ebirala tugeze Kabaale n'agenda e Kabaale Bobi ojja kulaba military olaba amagye nga bagayiye bamugambe tojja kusukka wano naye Warren amaze ennaku 3 ali eyo neta tuna abantu bamuddukirako
betulaba be babasasuddwa ne bateekebwa mu ttenti era abantu batambula nabo tulabe Kampala abalala babawa ssente mutwalo jangu otuule mu ttenti. Mwesibye ku bannayuganda mwe mugaggawadde mufunye ssente. Erias Lukwago musajja mugagga muvundu otuuka emaka ga Lukwago Salimu Salege yamuzimbira nogamba ya Allah ya Allah. Bannange bano abantu bababbye. Ffe tujja kwogera ebigambo bino tubibabuulire. Era gwe munnayuganda gwe wabuuze lwaki Museveni atadde akazito ku Bobi Wine. Besigye abaddewo emyaka 2 nga tebasiba bantu be nga bwe basiba ttiimu ya Kyagulanyi Bakaija baali babasibyeko. Weebuuze tibabasibangako. Naye Bobi Wine bwe yajja abasajja ne bagamba akasajja kagenda tujjawo. Message gye batambusa Bakeni Lukyamuzimu abawulira tebakuba Museveni bakuba Bobi Wine. N'ogamba Katongole Keni Lukyamuzi omuvandimwe yajja wano mu 1985. Keni Lukyamuzi nkumanya oli muvandimwe oli munyamulenge. Abantu berubaga ne bakwaniriza ne bakulonda ebisanja byonna. Akasajja tekakuta buli budde kajja ne kesimbawo ne kagwa nenga bamuwa ebisanja bimeka 3 ne muwala we ne bamuwa kimu naye yennyini n'akomawo ne bamwongera ekirala. Kati abo bantu kifaananyi ki kye balaga ensi? Kifaananyi ki kye balaga bannayuganda nga tebakuta? Kyova olaba ebyobufuzi bya Uganda nammwe abali ku opposition mutusobera. Ojja kusanga babuduka atuntu amaze mu parliament ebisanja 5 naye akyajja bagamba Museveni. Besigye amaze ku opposition ng'atulaga ali ku myaka kati 20 eri yatukulungula 2. Tekako ng'akyali ne Museveni gye yakulungula. Kati abantu abo tubakolere ki? Gwe munnayuganda njagala nkugamba ebigambo bino biteeke mu bwongo bwo. Bano abasajja bagagga bavundu. Bano abasajja banyaze ensi eno nga bali ku opposition naye nga bazannya bubadi. Era ne bambala ebisaati bino byagumu 2 n'omusajja kyalina kyokka. Weebuuze Besigye petrol stations zaalina ez'ensambya emmotoka z'amagye zonna zinywawo. Mukyala we twagenze okulaba ebifaananyi Museveni amusika mu ngalo. Mukyala we akwataganye ne Museveni mutugamba ki? Salimu Musumba oba ye Salamu Musumba abeera mu meeting z'NRM n'obukofiira ayambala. Kati munnayuganda ali ekyannamukaaka ali emannyo gaseka erw'emodde lw'ebitakuli Kakindu Busuubizi Kyazanga kikye mugenda okumugamba. Abantu bonna Besigye baanakyalinze abakulembeze mu mwaka gumu ab'FDC bawera 15 begasse ku NRM ne ssentebe owa Buganda omukyala gwoloza nti wakitiibwa n'asalawo n'agamba Besigye bino bye watutulaininga katugende eno. Joyce Nabbosa Ssebugwawo. Kati mu kaseera kano okumalira bannansi obudde nga mugenda mutambuza ebiboozi byammwe bannayuganda Museveni gwe muvuma baamutegeera dda nti musi mutemu. Kye baagala okugala kati ye kyenji webagamba pulaani B. Pulaani B etambula mu ezo meeting gye wayogerako. Pulaani B bali mu kusiba baana ba Bobi Wine nga gwe yayogera pulaani B. Oli awo okaddiye olimba bantu obusaabuza bantu oli mu kufera bantu otisa abantu. We musajja gwe Warren Smith emyaka 2 gwe yajiwa Museveni n'abeera ku buyinza ne weerayiza ebyekisiru mb'okutte Bible comedy. Mu bukulembeze bw'eggwanga mubeeramu comedy musajja gwe. Lwaki eggwanga muli kutwala nti lyakuzannyirako? Kyagulanyi Robert Sentamu yali emabegawo n'ajja nakubira n'endingidi nga tulooza bakubbi akalulu kyokka gwe yakawaddeyo ng'oli eri weezirisa mazina.
nojja n'okanganga mu Kampala. Bobi Wine gwa amasanyalaze waganoonyanga Kampala. Kyagulanyi amasanyalaze agayina ye yagenze Lira. Gwe tiwagendanga Lira. Ng'olemesa abantu okukola nodda mu kibuga. Ne mwekoze obubadi bwammwe obw'ekisiru n'obeera bankwate bansike. Njagala okukulabula Dr. Warren Smith Kifefe Besigye ne busajja bwo. Lino eggwanga Uganda likooyo obunnanfuusi. Omutango bakuleeta okuggala oluggi lw'emmanju. Abaana bangi mu by'obufuzi abaali badde ab'ensonga essaawa zino naddala mu Buganda region bookonyezza Berias Lukwago singa gwe oli w'amaanyi kati Bobi teyalize. Singa Lukwago wali otegeera. Ne Bobi yagenda okulaba nga muli mu bya kisiru ebitalina kye bituyamba. N'asalawo n'agamba kanzije nwanirire eggwanga Uganda. Tukooye bannanfuusi abali mu kuttisa abaana baffe nga mukola bya busiru. Lino eggwanga Uganda lyaffe. Ate tetugenda kutya kubagamba bannanfuusi mmwe. Mulina okutegeera nti lino eggwanga temulifunangako mugabo. Omusajja mmwe abaamuleeta nga muli naye ne mumusudiya. Kati essaawa zino mutweteekako. Bantu mmwe ke kaseera ensi ebakyawe. Ke kaseera ensi ebategeere. Etegeere be mukolera. Lwaki buli kaseera mwefuula abalungi naye nga muli babi? Kereziya Katolika egamba ekibyo kikyawanga. Gwe munnayuganda njagala okugamba ebigambo bino era obitegeere oli on your own ku nsonga z'ensi yo. Bano abantu bo bagagga gwe okusula njala. Ye Besigye ajja kujja bamukube mu bitiyagaasi bamute agende waka. Abantu b'e Kasese olwaleero talina kyayogedde yadde. Ye yabasibisa. Era pulezidenti w'abantu Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'ayogera ku nsonga z'e Kasese. Besigye ne mu kkooti ew'omusinga talabikangako. Omusinga agenda mu kkooti. Besigye njagala aveeyo atulage oba yali alwaniridde omusinga. Naye abakyala be batta. Abaana be batta. Basajja mmwe, why are you acting like that? Mu kaseera kano tetugenda kusirika nga tubagamba ensonga ezikwata ku nsi yaffe. Mujja kulowooza muli mu by'ekifere, muli mu by'ekiyaayi, naye bannansi batunula. Mwebereremu. Abantu balaba buli omu akolera ani. Era tubalabula mmwe bannayuganda. Mu kaseera kano abantu bwe bajja eyo mubagambe nenga mutufese ebbanga. Pulaani Bijjo wayogerako eruwa. Bw'aba alanaagira mumugambe yitaawo. Nemwe era bayita baabwe be basasudde. Tumugamba ajjeko mu katale. Besigye janguuko mu katale. Janga kwerubaga South owulire ku musajja gwe. Nze Julius Katongole, komanda wa Lubaga South. Janguuyo lwogenda okutegeera nti eggwanga lirina bannannyini lyo. Lwogenda okutegeera tukoye ebizannyo byo. Tukugamba musajja wo ogenda ddi naye. Kubanga gwe okola naye. Muleme kulimba bantu. Namwe ba Lukwago sente. Lukwago babazikwata eza Museveni agaba muzitwale wa Mange Kabumbiri. Efeeyo Kalungu. Kati mwe bantu mwe kike mwagaze ensi. Lwaki bannansi mubamalira obudde ne mwefuula abalwanirira eggwanga naye nga mwerwanirira mwekka. Gwe munnayuganda andaba mu kaseera kano njagala kugamba ebigambo bino obimanye, obitegeere, obiteeke mu bwongo era osalewo ky'olina okukola. Bwe kiba ng'olwali Besigye asobola otambula n'atambula Uganda yonna nga tewali amukutteko, Ssaabamasannyalaze n'avaayo ne bamugamba gwe nedda. Ani yaani? Good opposition tugirabye.
Museveni zabadde ayogerako era Museveni yakyogera n'agamba abo beefudisi nkolagana nabo abo babiki nkolagana nabo ne NUP eganye. So olw'ensonga eyo kansitule eddoboozi lyange okulabula Patrick Oboy Amuriat. Patrick Oboy Amuriat n'akabinja ko oli musajja mukulu otuse n'okuzaala abalongo ne batafa. Patrick Oboy bino byewali mutetusi tuli mu katemba kwekuba pawuda. Omusajja omukulu wa Amuriat baali bakumma akalulu ewammwe bakuumi nga kaganye ne bakuleeta mu ddiiru jango jo mugisha muntu kati oyogera mboozi za kibogwe ne obuzo bayasomera woyo. Era abantu bwe bati tulina okubeegendereza mu bulamu bwaffe kubanga balina be bakolera. Abamaze ebbanga nga babuzaabuza bannayuganda abawejjere bannayuganda abanaku naye nga bo bafuna ebyabwe. Naye mu kaseera kano njagala kutegeeze gwe ne munnayuganda abo baamulya ati akaseera kagenda kutuuka amulya ati obeere nga tosala katonga kubanga amulya ati omutunuulira. Message zaakola agamba yalwanirira kubeera ku opposition. Ffe tugenda kuva ku opposition tudde mu buyinza mutuvuganye nga Bobi Wine ye president wa Uganda. Era amulya ati nkugamba Bobi Wine tajjangako kulwanira ntebe y'opposition. Bobi Wine yajja kukyusa bukulembeze bwa ggwanga. Kyova olaba kibaluma tabanyegangako. Ekintu mwakitandika kivunze. Mulaba tekimuka. Musasudde amawulire gaboogereko ne gaboogerako ne bigaana. Ng'abantu babagamba gwe twagala tumumanyi. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasajja bo beesigye bonna boyina batunuulire. Essaawa zino batunuulira n'ogamba bano basindika njake tugenda batwalawa. Bano mali egenda tubatwalawa. Bonna botambula nabo baalya ssente za Museveni. Sulaiman Kidandala bamukwata mu lwatu n'agamba mbadde neekubako nfuufu. Oyo Michael Mabike ali kuzamuwozi. Tunuulira ono simanya Mukaaku ebibyo bimanyi Mukaaku sijja byogerera ku mpewo. Erodi Kaija amaka gaalimu Anita Amongi yamuwa ssente. Kati n'otunuulira nga mwali mufumbyeyo kiki. Njagala okutegeeza gwe munnayuganda ndaba mu kaseera kano. Ebigambo bino tugenda kubibasomesa bibayingiremu era mubimanye muleme kwekwasa mmwe nga bannansi. Bano abasajja bayaayi ate bakola ebintu byabwe mu diplomatic we ne bawandiika agapapula ne babalaga simanya crisis biki ebyo byonna baabikola dda. Besigye kikyotakolangako kyogenda okuleeta ekipya. Omwana akulema okuzaala mu buvubuka nti nimuzaala mu bukadde. Kyagulanyi mwebaze Katonda eyaleeta Kyagulanyi Ssentamu. Bannayuganda kyali badde kitya singa Bobi teyajja? Singa biki bye mulimu kati? Bobi Wine abuusizza abantu bangi. Diaspora community abavubuka. Ekiruma Besigye ne Museveni mu kaseera kano nti owa boda atuula ku stage n'analyzing ebyobufuzi. N'amanya nti Musenero, Dr. Musenero wabba ssente n'ogamba buli messe gye bakozesa mu laabu agigula $8,000,000. Owa boda n'abikubamu ebituli. Bobi Wine n'aleeta abaana ba ice cream nga ba Bobi Yanga, abasazi b'enviiri nga ba Edi Mutwe, aba boda n'abatuusa n'abalangira. N'aleeta Dennis City eyali omuvuzi wa boda n'amugamba osobola okubeera omukulembeze. Bali abo abasuuti baali balowooza be balina okubeera bokka. Ebyo Besigye bye bimuluma nti essaawa zino Besigye Bobi Yanga asinga Besigye following. Bobi Yanga asinga Besigye following. Ti Bobi Yanga asobola okutuuka ewa Kiseka amasannyalaze g'ayina nga Besigye tagawesa.
Besigye yali alowooza bw'afuna Nambooze mukono n'afuna Lukwago Ssemuju abannabyabufuzi ab'amasuuti kiwedde. Akaseera kaatuuka nga Ssemuju olina okuyisa Bobby Yang, olina okuyisa Dennis City mu constituency y'abantu bakulonde. Mwe mwafuna omukisa gwammwe mwe ab'amasuuti ne mwerabira kye mulina okukola. Kati akaseera mugenda kukawulira nga n'abakyala batunda emmere mu Owino babagamba kati ffe katwekwatiremu. Bobby Wine bwe yajja n'abagamba people power, temwabitegeera. Muli mu people's government, muli eri mu mukola bya kisiru. N'asomesa abantu n'abagamba nze Kyagulanyi wendi ne musobola okwebeereramu nga mmwe. Kati mu kaseera kano Nakyemalira aleese busajja bwobwo bubuzeebuze ensi. Naye mbagamba mmwe bannayuganda abandaba, Besigye kamuwe eddaame lino, kampe Besigye eddaame lino, sharinga video. Dr. Warren Smith, nkwebaza walengererawo n'otajja ku ballot paper ne Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ekyo nkwebaza. N'ofunayo ekisajja kyo n'okigamba jangu obeereko kubanga amasannyalaze g'omuyaaye nga manyi. Ogenda kuswala. Olaba nti luli babadde akatibwa babadde bagenda kakuwa. Naye aba basajja ba brokers, ba Mabikke, ba Mukaaku, abo ba strategists, twali tutandika people power. Abasajja abo bajja ne bansiika ne Kamoocha ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga baagala okutandika kye bayita DP Union. Ne bagamba Bobby Wine inti eno project yaffe. Bobby n'abagamba, what are you talking about? Your project? Bannayuganda mbafuula project. Muka Mabikke nadda ne ku radio naddamu n'akyogera nti project yaabwe. Bobby Wine n'abagoba n'abagamba munviire mu maaso. Bino bye tuliko bya ddala. Balowooza ba Mabikke nga babadde batraininga bassebagala ne bafunirako ssente bonga baskimazi ne bamanya emyaka 5 akalulu siiseemu ngenda kufuna wa ssente. Katutandike kino Museveni atuyite nga kye bakola. Era nkugamba ebigambo bino gwe Munnayuganda ndaba. Omusajja Mabikke, Sulaiman Kidandala n'akakundi kaabwe mu people power be baakuba Besigye nga bakyalina ne Dr. Abedi Bwanika ne bagamba Moro, ne bagamba omusajja mubi, ne bagamba omusajja alina baakolera. Kati essaawa zino lwaki mukyusa ebigambo basajja bakulu? Essaawa zino oyo gwe mutwagaza, gwe mukomyawo nga mmwe mwennyini tusobola okuleeta obutambi nga mwogera ku CBS. Kati abaana baffe tubagambe ki? Tulabye n'omulembe ogw'ekibogwe abantu abeerabirabye boogedde mu myaka 3. Abasajja baali ku DP Union Mukaaku ejjinja. Mukaaku n'akuba Besigye n'amuteeka mu ttaka. N'agamba oyo tasobola kukyuka ne bw'okola otya musajja wa Museveni. Naye Mukaaku essaawa zino tukuyite nti wajjidde mu kifaananyi kya malayika, si ye ggwe. Kyova olaba njagala okutegeeza gwe Munnayuganda ndaba ti abantu bano tulina okubaceekinga, tubasomese. Bano abaana bava mu UID buloko simanya biki ebyo. Bo politics waabwe abadde awo bw'atyo kufuna ate Besigye byayagala kubanga Museveni yamuleeta ku opposition atabangule buli kimu. Nze Katongole njagala mbagamba ebigambo bino nga nkyali mulamu era mubitegeere. Abanaabimanya bajja kubimanya, abataagala mubireke. Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni abantu be yava nabo mu nsiko abasinga baagenda. Ba Besigye we bali balya
banywa n'osanga embeera ng'etambula bw'etyo n'ogamba who is fooling who. Bobi Wine bamuganye okugenda ku leediyo, Besigye atambula kyere n'alanga n'okulanga, n'atuuka ali ne bamuwa n'ayogera buli lulimi, n'okuvunula ne bavunula. Ne bannange tetulina bwongo, tetusobola kulaba kigenda mu maaso. Bobi Wine tasobola nagenda ku leediyo oba CBS. Lwe bamuyambye okwogera mugamba mumufunire ewuwe. Naye nga mujjukire nga Bobi tannajja, Besigye yali tagenda ku zi leediyo, yabeerako ng'agenda n'akuba n'enkuŋŋaana nga Bobi tannajja. FDC n'ezimba structure zaayo, naye NUP tebasobola jikkiriza. Abaana beekaseese, bacoordinators abeeyo bakola bukozi ka meeting, babateerako terrorism. Baterroristi bavundira mu makomera, bali ku capital offense, bapoliisi abaana 10 bali mu komera. Kati Munnayuganda bw'otuula wansi ne weebuuza, ebintu bino byendaba byolaba? Kyagulanyi yebale kujja atulaza abantu ne tubategeera, n'omanya n'oyo no abasajja ku Kyagulanyi ennimi ziganyo situka. Ate mugenda kulaba abantu bangi mu kisanja kino, mwewuunye ng'abamu balina mu NUP. Atuuka ekiseera olulimi lugaane bamugambe yogera, ayogere. Ono Bobi Wine temumuzanyirako, ne bw'omulyamu olukwe n'okola buli kimu, akaseera katuuka ensi n'ekutegeera. Akaseera katuuka ne bagamba yeggwe. Era mbagamba ebigambo bino olunaku olwaleero, mwabandaba mu bitegeere. Lino eggwanga Uganda bano abayaaye, abafere, abalitambuza bwe batyo nga balowooza b'amagezi naye nga bagerabira mu zzaaliro, tebagenda kuwona Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ku bye tulaba ne bye tulengera, mugenda kwewuunya nnyo. Nze Katongole nzija ne mbagamba ebigambo bino nga njagala mubitegeere, mubiteeke mu bwongo bwammwe, mwe mwennyini museesinge kye mulina okugoberera. Era wajja kubeerawo akaseera ng'ebigambo bino tebaagala mubiwulire, ne bwe muba mukyalina amatu n'omukisa mubiwulire, era mubirikodinge, mubiwulire abaana bammwe n'abazzukulu. Ke kaseera muzimbe abakulembeze bammwe, maka gammwe, abagwira kikafuuwe okuddamu okukutubbalira wano. Akaffe ccekeeko. Ebigambo bino nja kubibagamba buli lunaku, buli ssaawa nja kujja, ne bwe munaabeerako babiri sijja kukoowa, kubanga ndaba kyekyetaagisa. Gwe mulimo gwe nnina okukola nga nkyali mulamu. Nkyova olaba nkozesa nnyo obudde, buli bwe nafiirizibwa nga ndi mu kkomera omwaka mulamba, ne ngamba kankozese omukisa guno Katongole ndabe nga nyamba ensi eno okugijja mu mikono egy'abamusibira mu bbwa. Ndi mwenyamivu nnyo olw'ebigenda mu maaso mu Uganda, okunyigiriza, okutulugunya n'okuyisa bannansi ng'ebisolo. Nekambazeemu essuubi, mikwano gyange yadde bitambula bwe bityo, temwerabira kusaba Katonda. Katonda amanyi buli ekigenda mu maaso. Waliwo akaseera lwe mutuuka ne mugamba bamubiveeko. Ako ke kaseera w'otuuka ng'ogenda kumaliriza emirimu. Mu kaseera kano ebigambo bingi ebiyitiŋŋana,
tulina okunywerera ku musongeze enkulu ezigumya omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe tukola omulimu ogwo ne tukutambuliza ddala ne tubeera banywevu, tugenda kutuuka ku ekyo kye tulina okutuukako. Mbasaba nga mbeegayirira, saagala mutye, saagala mugwemu maanyi. Katonda ono w'ekisa agenda kutubbulula ate mu bbanga eritali lya wala. Mwe abali mu mawanga ga Buwalabu, abali luddawa, temuzikiza, musigale nga mulwanirira ensi yammwe. Lino eggwanga lyammwe, lino eggwanga Katonda yalibawa. Tebabalimba, tebabakooya, kubanga bwe munaategeera ekyo ne mukisomesa abaana bammwe, mujja kuba mufuusa abazira be baayogerako abaatusooka. Naye ebigambo byange njagala bibafunziza mu kigambo kimu: twebeereremu mu kaseera kano. Kubanga bwe tuteebeereremu ne tugamba abalala batubeereremu, tugenda fundikira omuvandimu omulala atufuze. Ebigambo ebyo mbibagambye era sijja koma bibagamba. Julius Katongole mu Miransanafu. Namba yange 0702 22 27 58. Mukama abakuume.